Tosobwe chiddako ku AC Media UG. Matilda, when ex? Yeah, I do. Do you still communicate with your ex? No, we don't. Why? What's there for us to talk Bad about? manners. There is nothing for us to talk about. You're not my enemy. You are not someone that I hate. Yeah. But we just don't talk because we have nothing to talk about. Hey. I'm a good friend with my ex. I don't know. Boberango obadde ne ex wonga muina abaana. Really tosagamba mbu no, there is no reason as to why you're talking to your ex. Yeah, yeah. Era ne partner ogoba ofunya balina okuunderstandinga ntono omukyala gwe nnina oba omwami gwe nnina I know yayinako marriage or yayinako relationship bayinamu omwana. Yeah. So they're obviously communicating about their kids. That is what it seems like. Until whichever communication is happening between these two people, it's about the kids. Nera we babeera abaana, it depends what age. That is very well. Okay. Oba kitegeera. Naye baneeno ba ex betubeera nabo temwezaalamu mwana. I don't understand why you're talking to your ex. Kitegeera. If you're telling me that, oh my God, you know me and my ex were friends, stay with your friends. So, I'm in the boss. Now, I'm Esther S1 talk with AC Media Uganda. Kuzaako gwena wosizo kubango traba. Thank you so much. Okola kyamanyi okwekumira ku mukutu guno abasubscribe nze mwenna tweyanza nnyo tweyanzege abapya kweno family bambi tweyanza nnyo mwebale kutwegattako tubasuubiza nti bingi bikyajja. A lot is coming. Ate namusana okudayimega nemula ku show zino okitegeera. Yes. Matilda abeerawo buli kaseera wano. So ola sheno wawe yangamba bring her back. Matilda abaddengawo. So you can go back na videos eziri emabega n'olabanga ate ebintu bitambula bulungi. Naye mwenna mbabuuzaako abatulabira wano e Uganda ku butaka. Thank you so much. Ntumirako mwenna abatulabira mu Gulf countries, Dubai, Saudi, Qatar, Oman, wonna abali e Iraq namwe abali e Egypt abali South Africa abali e Rwanda wonna wotulabira, you know. Yes, abali mu America abali mu Canada abali e UK abali Italy, abali France, abali Romania, FAD, Assembly May. Then Julie Love, thank you so much. Nambiru Ann, thank you so much. Ani omulala Point Media, ali au Dubai. Then Jonis, ali USA, thank you so much. Ani omulala bamuyita Pato, ali Sweden. Okay, thank you so much. Mwenna we mutulabira tusiima. Tusiimira ddala tulinze kukola party tubayite mwenna nga tujaguza AC Media tujja bikulanga tujaguza AC Media olugendo lwetuseeko. So a lot is coming, but thank you so much aba commenting buli kaseera ne mutulago omukwano okwagala oddako abantu bansuseeko obungi. So next time nja kujja ne list wano mbeera nga mmanyi nti leero ngenda kutumirako 5 ekyalina kutumirako 10 ekyalina kutumirako bwe bati. So nebintu tebikola ki bitambula bulungi. Naye nga olunaku olwaleero tulina Matilda mu kibozibozi. Matilda, how are you doing? Good, darling. How are you? I'm good. I'm good. Tukyali mu festive season nebazawedde. Tubulayo Esibo kyawedde. Sibo kimu kyekisigaddeyo. N'abantu bwe bagenda kumaliza. Easter twagiridde. Lwakwanze nali wange. As in I needed peace. Masaka. Wawe Masaka. Masaka. Nze nali ewange nga ndi marelax gange. Ng'owanise amagulu. Wanise amagulu saka ulira yadde ekireekaana yadde ekigamba si. Okay. So that's how I spent my Easter. It was just a peaceful weekend for me. Okay. Tebitambudde bubi. Naye naffe bitambulira ddala bulungi. Naye nga mpisa akala caramel sania ewandege yago nayagala olusani oluli fresh. Olina basmati. Maye omukyere kati gwawukana. Edda twalyanga simaye biki, kitalo, simaye biki. Twabikoowe. So kati wowe oyagala akakyere akalungi akawoomu nga kasiikiddwa bulungi piraawo. Caramel sania abimalanga. Wali atekako enkoko, chapati, full package. Kati kisinzira eri omuguzi kisinza nansawo yo kisinza ne wogenda okuya environment eri etya. Oyinza okuba ogenda kulya n'abantu 10 olwalwina, oyinza okuba oli ogenda kulya na girlfriend olwabameka basatu kugamba it depends wawooli nabaani booli nabo nansawo yo emiridde etya. Naye Maltani agabira ddala okuva ku muntu wa wansi
paka wawaggulu ewandege ate tebiriiko ebyo nti bwokuba ali wandege nti gwali enti natogenda kuyalusanya oba olimba okuba ku simu ezo noba nga ate akola delivery still ogenda kujumyayo wali eri n'ogenda ku global then nokola ka order olusanya noba nga lukutuuseko bulungi nnyo Ramal Sania abimalanga ebyokulya okitegeera yes nekibanga alali food alali food alali kyekitegeeza alali is it an Arabic word? Yeah. Alali like mullo something like that? Yes. Bakigamba nti gambe ntya kasasa nkalali food mmere eri ku mutindo elitaratibu musiramu yagikozeeko oba kitegeere atama sikugamba nti bataddemu gundi ebidadadada it's a different thing butter nayo butter tubeeramu na bintu ebyo ebisufu ebyabafumbi bannakinku abaddala Matilda, straight on the point. Matilda, when ex? Yeah, I do. Do you still communicate with your ex? No, we don't. Why? What's there for us to talk Bad about? Bad manners. There is nothing for us to talk about. You're not my enemy. You are not someone that I hate. Yeah. But we just don't talk because we have nothing to talk about. Hey. I'm a good friend with my ex. I don't know. Yeah, of course. Mubuzaako wano wadde biri byaggwawo naye tetukyalina omanyi ex kisinzira oyogera naye lwaki like wobanga toyina another relationship it's very okay to talk to your ex because tekina gwe kyoffendinga but if you're in a relationship with another person tekirabika bulungi obanga ocontactinga ex wo. So me, I'm a type that doesn't talk to my ex, like we really have nothing to talk about. Me especially an ex where you don't even share any kids. Maybe mogera kuraba na oba mwana. Hey, there is really nothing to talk about with my ex. Kyalibadde kyabuvunanyizibwa okubanga you know, we have a problem with some people. So we have seen people nga ekibayombya ba ex baabwe nga so abamu bakyakukuta abamu bagamba nina we have a bond wikenza abaina ba abaana in between wali abatalina n'abaana but olabirala ba ex badays bafuusa obuzibu mu relationships z'abantu. So is it necessary to have to communicate tugambe sorry tugambe tukikoyita tutya sorry is it thorough communication with your ex, consistent communication, constantly. Is it worth it? It's not. You still communicate? What I can say, it depends on the situations or the reasons you're having to talk with your ex. You will tell us the advantages and the disadvantages. Yes. Okay. Yeah. Bobera ng'obadde ne ex wo nga muyina abaana. Really tosagamba mbu there is no reason as to why you're talking to your ex. Yeah, okay. Era ne partner wo gwoba ofunye balina okuunderstandinga nti ono omukyala gwe nnina oba ono omwami gwe nnina yayinako marriage or yayinako relationship bayinamu omwana. Yeah. So they're obviously communicating about their kids. That is what it seems like. Until whichever communication is happening between these two people, it's about the kids. Nera we babeera abaana, it depends what age. Okitegeera nti wabeerawo age kati oba omwana muto nga tasobola kweyogerera age omwana tanatandika kukwata ssimu nti oyo oba olina okuba nga maybe you have to call your ex for your kid to talk to you or you have to contact your ex if you want to meet your kids and all that. Naye omwana kasaba nga atuuse at an age where they can have their own phone. Okay? If they don't have their own phone, they can ask their dad or mom that, you know, I want to talk to my mom or I want to talk to my dad. Yes. Nga solomu esimu namugamba call your mom. Nga wanakwata esimu, it's definitely going to be your kid on the phone call. Then that is very well. Okay. Oba kitegeera. Naye baneeno ba ex betubeera nabo temwezaalamu mwana. I don't understand why you're talking to your ex. Kitegeera.
if you're telling me that, oh my God, you know, me and my ex were friends, stay with your friend. Nye church kule genda mu gym nga ne abamba bagenda mu gym. Nze gym raki sijigenda mochi man. My partner doesn't agree with it. Abala bebisajja byo binkwatako binkwana. Today kumulamwa. Omanyi wawo bidwe mungo. Esaga bayuliro no mulalu bagenda muchawa. Banga nakuchawa na ngoza. Nagenda mugundi. Kasina nagenda mu gym yange. Then there's all bidwe sikiziga nabyo. Gym is part of life. So yeah, gym is part of life. But if you feel uncomfortable, jango tuleo. Ngwako olumojjola be what am I? No, the thing is, like, omuntu just say touch believing, Katola naga when nali njagala ogenda mu gym, ne bambuuza for what do you want to cut? What do you want to lose? Nimugamba I just want to be fit. For whom? Me, I'm okay. I love you the way you are. I love you the way you are. So, Alimba Matilda. Nenga gym. I really want to start on gym. Yes. Kadaba gana gym olo sauna. Sauna tatujinyumia nako. Tatujinyumia nako. At with your friends. No. You know what? With my friends, you know. Because my partner does not agree with sauna. I'm not slim corner Matilda, but me, gymming, sauna, maybe if I was to go for sauna, I don't know, maybe if I'm with my partner, Gawadi. I got what I Garabe chigenda mass. I take at one of satellite hotel bidalamu. Ogenda no sauna no vale no sauna no mana bulungi wali edi osokera no gundi no sasula akasente ko bulungi nnyo no akwa akalesu no gabungi no sokona bako wali no sokona bako wali edi togenda mu sauna ngatuna naba first floor kusoka kunaba oyinza ogenda ngowunya waya abantu abawunya so no abamba ve mu fufu oshegera ne wane Jimmy igundi sauna yawano balaba sija parking emotoka amotoka bay so chisinza we place location so we're talking about satellite hotel whereby we come no kwa kale sko bulungi nyo ne wesiba then you enter no boy na bachitabati scrub no tula wagazi bulungi temali akusemberera no tuya na oluvine jana okirizibwa okunywa chai yena goyagala alimu ka lemon nebinyebwa free of charge kitegedde so bambi omwami waffe omwami wa Matilda kimunyiriza ddala ga mwami waffe atandika okulaba obufaananyi sharing. No, we're not sharing Matilda's man. Actually, nchogedde bubi. No, it's okay. No, omwami wange abera mwami waffe. Tujje bintu byo. So, anyway, today naye kale tuba tukiisa buyisa. Naye kale. Tuzeewa ex. Yeah, so ex oyo. Like there's really no reason as to why you should contact your ex, especially if you're in a relationship with another person. Singa remember denga and this thing ever since we broke up with you, I don't have any other person that I'm offending. Okubanga njogera nawe. That it's okay, like atena okwogera tekwina bako akatinko. Because if you really wanted to know how I'm doing and we would still be together. Ne ex abayagala okumanya ekigenda wemba bubi anyambeko. Ex omuntu nga ochenya tino ex that person is eliminated. Wemba bubi ejja nyambeko. Bwoba tosobola kunyamba nga tuli wamu lwaki obonyamba twekyayi oba gwe yakyawa byonna byebimu oyo kuba gwe yakyawa n'omuleka muloko omuntu era akwagala alemerako naye Matilda alemerako paka alemerako era bwe mba mwekyayi naye balina okukyandastandinga nti ono omuntu tanjagala ne bwe naakola ki she's not going to come out saying oh thank you nogera kwexi nga bannange nezikira nti Kenzo yatukubiyeko omuntu nange Kenzo yatukubyeko Nyamtoro omukyala mugezi banaye namulayo mu parliament ng'ayogera kino nakiri ne ngamba nga tusingira ddala nga batukubye level fe tunyenya ugundi tobyogera ebintu ebyo tebatulumba naye nga
Nenga, it really doesn't make sense someone to be talking to their ex. Yeah, okay. What are they talking about? First of all, when you see your ex, mumazima amatufu, you can never think of any other thing apart from obiyokwegatta. Like when the first memory that comes in your head, not because you really want to do it with them, but it's the first night. Because of everything. No. That's what you are saying. Yeah, like because especially if you used to have, you cannot recall bad sex. All in all, you have to recall good sex. Yeah. So if because oyinza okubanga afuna omuntu omupya ng'ayinza okuba mulungi bbirala naye nga biyita bitu kati abawala bakolera ensobi bambi kuba bagamba no ex wange tajja kumpaabirayo akimanyi twekyawa tugenda batwewaako bwewa buli omu akwatega aba missing ka sex nawe sanga omukazi yafumbirwa omusajja abaana baalina ba ex we kyokka mufumbira omusajja omulala naye nga abaana ba ex jebiri you've heard of those stories. Muri awo mumanyi Matilda mufumbo kyokka mulaba ne ex gwe yalina ku campus. You get? Ne Matilda mufumbo kola ki ne gundi ne ex wa campus. Mwala wenna kwezedda last year babetta baba bamutta. Oyo mwala wa baba ani? No so oyo something else. Oli yali byali awo, it was a lot of stories. Naye yafazaala. I don't know. Oh, baby, that's so sad. Naye story yajja nga ate abadde alina mu America, omwami mu America, ate nga already abadde alina balaba. So it's a lot of stuff. You can't go back. Bambi yafa, may her soul rest in peace. Amina. Yeah, so munange esse ebintu by'okugenda ba ex si birungi. Nze soogera ddala na ex wange kuba tuba tetulina kye twogerako. Chapter yo twagigala. So you want to befriend me? Buzibu ki obuyinza okubeerawo wakati mu mbeera nga abantu bali bakyayogeraziganya? Obuzibu bubeera bungi, wabeerawo contradictions nyingi. You're saying you love me so much, but you're contacting your ex for what? Kabe guy wange, you can't come and tell me you're talking to your ex about what? Do you have any kids? Do you still love her? Ze bibuuzo byembuuza. I don't know what if they have kids. No, if they have kids, like, of course, there has to don't be some you think sort of... some people use kids as an excuse? Anti kyegamba nti waba waliwo abaana, there has to be some sort of talking and arguments made. Nti kiba kinobeera nga kiri very understandable. You get it? Nti ate nobeera ogenda kwogera naye not in secrecy. Like, I have to tell my partner, I have to talk to my baby daddy. I have to... my baby daddy is passing by to drop my kid. Oh, I'm passing by my baby daddy to pick our kid, something like that. Kitegeera. Ate with some serious men agamba baba ne bakuzuza ng'ogenda wa ex ogenda baleeta wano. Tubeere nabo. Okay. Nga etali kwako kajanja. Omusajja wabanga akwagadde ng'agala kutwala ngobeere mukyala we. Abagenda bagamba, you know what, Essie? You know what? Check okubanga ekikwogeza nnyo ne ex wo okubanga abaana bali eri. So you know what we're going to do? Get those kids and bring them here. So that communication ekola ki? Ekendeera oba neefiira ddala. Kubanga baba abasajja tebatijja. Most times abasajja tagenda beera wagambe njagala kugendagerako na mwana wange amukubira essimu. Abasajja tebalina mukwano bweguti. Abakazi ffe tulina ogwo omukwano nti oba tolina mwana we oyagala kugenda ne every time oyagala omanye byaliko yalidde bulungi, you get? Yeah, so that's how it is. So kati in most cases it's really very bad. So like there is really nothing to talk about with your ex. Everything that you had to talk about happened and then it didn't work out. Okay. So if it didn't work out, you're becoming friends with somebody you used to have sex with, that doesn't add up. You can't be friends with someone that you used to have sex with. Ekyo tekiriyo. Let's talk sense. Wakisala wobeerawe omuntu omwagala ono naye nga tebiggwa. Anti kati ng'omutalo ki oweemalira ebiseera naye okumubalira ebiseera. Naye mulungi. Omuleka. Wabeerawo ebintu ebimu bye betalina kugamba kuteeka ku probability kulaba oba binaakola. If your guy is not good in bed, don't waste your time. But it's going to put you in a lot of temptations. I am telling you, zino sente tuzikolanga. I have my job, I work.
So sometimes I don't actually need your money. Or sometimes I have everything, like I can provide to myself almost everything. There are women who can provide their yeah, like there are women so why do you go for a guy that doesn't satisfy you in bed? That is why no sex before marriage. That's a very wrong thing. Abakazi baendera mbufumbo wababa baabwe nagenda nafuneyo omusajja nga mulala nnyo yamumatiza n'alyoka kufukumulira abaana nga tekuliko uwo. Yes, so sex is key and people shouldn't play with sex. People's marriages and relationships get destroyed because of sex. Nabakayagamba abaana abadde bali babeesanawe batyo abaana beekyayidde tebayombangako tebeekubangako naye ng'ekibatabudde kiri ekyo ate nga tebagenda kujja bakibagambe because that's a very hard topic to tell your parents. Kati ze nga ngenda nga mami wange nti munaye mami nkunyumizeeko. It's so silly. Ngogana munyonyola ngana mami musajja ye naye bannange tekiggwa sabasajja abali eyo byonna boina kunyumizaani kw'ensonga because ulira eyo ensonga oba oginyumya olina gamba bawo yennyini tinze tommatiza. Don't beat around the bush. Tekiggwa. Nti kati nkole kingonga kola boti. You have to communicate. Sikwesaba sente zokka. Sikwesaba sente. If your partner is not satisfied, you kindly put them in a chair. Tell them naye nkubulire mwami wange nti wanjinya bwa Matilda. Munange obikola byonna banange nsiima taata okola emirimu nfaako nkubirako naye nkubulire ku nsonga eno tekiggwa. Era obeera mwami buuza mukyalawo tekiggwa nkole ntya kubanga wagambidde nti tekiggwa ye alina engeri ye gy'amanyi gye kiggweramu gimubuuze. Bw'oba tosobodde gitegeera weebuuze ku basajja banno abagitegeera. Kubira ba smart wire babuuze banange buli muntu musimu nalina omugaso esi osegera kubira ba smart wire mbuuze naye gwe smart wire. Oluusi abasajja babeerayo nga bamanyi kyali waabwe eva akyusa abakazi ate abakazi bamulemerako tebamukyawa mumubuuzeko naye mukulu Brian abakazi abo batakuvaako kiki nti gwe mwana ze smart wire wali wonna nti okola otege nti nnyo mulondo mwanyi simanyi entungo oja nenganywa gundi kabakita what do they call it mwanyi ante mwanyi nemekete mwanyi nengende wa Dr. gundi nana abantu batunda ebintu ebikola simanyi manyi gekisajja nze simanyi kuba siri musajja kati olina buuza Brian ate how could men communicate with us? Anti era kyekyo kye mbadde nzirako. It goes back to the men. If you are a man out there and you're saying yes, you're saying simaja my girlfriend taoma, simaja my wife taoma, mugambe byoyagala bikuleetera owulira nti omuntu awooma. Hey, ask them mugambe. You know what? I really find this off. Oshitegera abasajja bedda bakugambanga naye mukyala Esther ate nga mbobo sokoddeyo ke wasinga oyogereko oko naye you get what I mean. So it's about kitagwa nga waliwo ekitagwa nga takufuna I know banga akufuna kati nawe obeera muwala osobola okujja n'oŋŋamba kwaye Matilda munange esinze ndi muwala eyeebuuza ndi wadde kika bbiri. Some women have a challenge nti they are not so into sex like baba tebalina nnyo how do they call it basenga b'ennaku zino bakiyita bati don't have aunties tetulina nnyo basenga like tebalina abagusa ensonga no like that love for sex that urge tebalina tekiggwa. No, like that urge to want sex, that love, that kwagala. Tebalina bwagazi. That's the word they use. Nga tebalina bwagazi. Era abakyala beera ku TikTok lobera nga agwa ali eyo tena bwagazi. Bebo osanga nagamba nti nze ne mala omwaka. Oluusi tunyumya ne bawala bannaffe. Obeerako nali ku TikTok nengamba abasajja mubeera ng'eyo ne mwebuuza abakazi bwe babeera banyumya ne bakyali baabwe. Gambi tutandikira wa. Tubeera tunyumya ku ebyo.
kubulira tubera of course there are also other conversations nenge emboze esinga okunyuma ebeera eyo je tusinga okwogera kennyini banange banamzaja omuyaya gozo mwana gokoze ntya nze nina ebitu bye nali simanyi nga bakwano bange be babiŋŋamba sabagamba like nti oba nina ekizibu kisi but we're just there having a conversation ne batandika okugamba naye gwe Matilda kino amanyi oba kikolako nze nedda nyabo sikimanyi okitegeera because girls have time and bo tebaswala we don't easily get embarrassed around each other nti oli agenda kugamba kino kikole bati kino kikole bati kino kikole bawekiti things like that yeah so sometimes when girls are talking those are the things that they talk about so if you're a woman out there and your guy is complaining genda mwabo bawala banonga boogera teweefula spirit gwe kati eri abakwana baffe betubeera nabo bo beefulya ddala nti bo teboogera ku mboozi eyo nze temuŋŋamba bintu ebanaye mu biggalawo tugamba nyaba ogambye eki tugenda kukulaba wayita nnaku 3 omusajja yangobye nti ate buzibu ki nti kibulamu nti kibulamu nga twali tugamba ne munange kitutonywa Rashtonya ku kitiko Rashtonya ewa musawo Juli nakuwa okitegeera ebintu ebyo you people naye mwana gwe ensonga eyo yetambuza obulamu ensonga y'okwegatta ensi yonna yetambuza obulamu yekyankalanya obulamu ate binaye mulakola nga yawukanye n'omuntu abantu beekyawanga wano esi omusajja alekawo mukyala we ow'ebitiibwa lwakumuwa scheduled sex nti ze oluba si lwakutaano actually I've told me about that Nancy you can tell guy is my good friend kijja mwogera linnya so these people were happily in a relationship bali awo makawundoka kuyedirisa alina omuntu beeyagala naye anyiza nga mbu yakitegeera late nti olunaku yakitegeera late okumanya nti sex bwe buzibu lwaki bayawukana kubanga omukyala yatuuka ekiseera nga mugamba yakyogerako namugamba sikyakufiiringa kwe kwavanga okuyomba kwe kwavanga okukola ki so sex is very important. Sex is very important. Okay. Very, very, very important. Nga temunayita n'abazadde bammwe batuuza musooke mwecheckinga mu nsonga eyo muli bulungi muyinza otandika okwewayiriza because you don't have a way to tell your parents my guy is not good or my chick is not good. Okitegeera nga munoonya obusongasonga have you seen those people are separating nga they never bababuuza buzibu ki nga tayogera bakanyagamba omukazi yantama omukazi oyo yantama kombe okitegeera nga tekaya bagamba omukazi oyo ne bwakola tasaa kuyiya ku kino tasaa yiya kino olwo nga leka yagenda nafuna yambala ku appetizer webale ngoro yatambulako eyo nasanga abaana abali serious mu nsonga eyo wala ali serious akola ati zembala it's anagesi no like mujogere nyango ngabana bali serious they take time to explore to learn and to we also care about to experiment everything we also care about our fans our viewers we have ladies here abana ne akati bajja tusasula kusonge baba bera kibeta bajja tusasula tetugamba buli kimu kyabwerere nenga balina okumanya yes that you cannot play with sex in a relationship or in marriage. It's a key point. It's a key point. It's a very important point because where there is not good sex, there is no marriage. There are very, very big chances that marriage is going to break. There are so many chances that your partner agenda kucheatingako. Si mukazi si musajja. Omusajja wanatambula nagenda afuna omuntu amsatisfying in that field jajjo beranga. Omukazi bwanakikola bwanafuna amukolera byayagala she'll go that side you get so sex is very important era nga abawala abasinga abamu esi ababeera bagetinze married obutayagala nnyo maybe kulumya abababa bwe nagamba nti bajagendako mu situations ezinti oba mambi ate esi wegendezanga nnyo banantu abagamba n'obuzagayo oba n'obuzagawo friend omu abatulaba naye who's Brian? Brian is my ex, but you shouldn't worry. He's even married. Omuntu kali gamba ku ex na yongerezako ekigambo marriage. Manyaberi.
nze nkubuulira negundi egobera naye nga muli bakyali nate mweraliikiro lina musajja mufumbo banange they are doing weird things behind your back. I'm telling you ekyo kasayongerako ako oyo naye tomweraliikirira oli omusajja omufumbo omanyirawo nti n'oyo muntu we kubanga bagiresenga defending factor oleme babeerawo ng'obasuspectinga nnyo sinakubuzaako ku bya bufumbo lwaki obiŋŋambye ze kugibuziza kimu why are you talking to your ex? Why are you talking to anyone? Nawe ex wange omweraliikirira shiya kasa omuntu yeewozaako ennyo ku ex omanya there is something going on oba talina kigenda mu maaso ajja gabuga man I don't know why guy yaneme in fact temugenda kubeera nayo argument kubanga they are not having any contact. Okay. Kitegeera ate nawe baweeri like it's really limited nowaba balina abaana it's really and extremely limited. Okay. Nti oli agenda kuba hey I want to talk to my kid, hey come your dad is here, I talk to my kid, hey your mom is calling, tell you byakuwoza fees. The kid needs, in fact they don't even talk because already guy amanyi all the academic things that needs omwana byeyeetaaga tuition bukadde bubiri bamusasulira mu banka they don't even need to give me cash. Oba kitegeera so tewagenda beerawo ezo n'ebyo anti munnange mbadde ngenze wa taata wa mwana akulaba fees ampe fees ku mobile money ezajja amukwasa mu ngalo ku lwaki. Couldn't they send it on mobile money? Couldn't they give it to Esther, your sister? Twina abenganda, my sister Jolene. Okitegeera? Hey. Kati akukaba kajanja na katinko. It's very hard for exes to be in the same space and they don't do the things they used to do when they were together. Very, very hard. Ampakanya ajayogera ekice. Okwasembeza kintu kibi nnyo. Si kintu kyangu yadde. Era gwe omukazi aleba omusajja aleba bawonga akweyogerezaako. We are just friends. There is nothing like friendship with an ex. Emikwano abantu abalala bangi nnyo musibo so okolako omukwano. Bangi. Bweba na business. Deal with other people. Kyogana ex wo atabeera tebigende maaso. Bitambulira ddala. Nze saagalira ddala. Era nze bange oba oliyo ng'olaba oba olinayo ex wo oyo nga ali kupeekera akuliko mugamba neegendereza. Sikolagana naba ex. Let me tell you. You're not going to come and tell me, but Matilda, I'm talking to your boyfriend or your man. Who are you? We used to date, we were together. Nga temuyina baana. Munyumya kuki? Munyumya kuki? Business. Tuyinza kuba tulina business. Ate in fact I would appreciate a lot. Bwe nsanga omusajja nga alina abaana. Nze nga bwe neemanyi. Nze nkumanyi omusajja wange abayinza okumpita insecure amusobola okumpita byonna bye mwagala. I'm always protective of my husband. Sire wa musajja yange space ya kukola bya kisiru. Unless I have no control. But where I have control, the thing that you are controlling. Controlling is different. Controlling your remote. I'm being a protector. You're protecting your man. Like, where are you? No, listen, I have told you where I can. When to soboreda, I make sure I take full protection of my man. Sigata jatambulira sibimanyi biriyo. Eyo sinayo control. Naye wano wendi mbambeerawo ne control ewera. If you're my man and you have kids, tulina okukwatagana nze ne mukyalawo kati agenda atandika kwogera nange. Si mu bubi. Si mu bubi by the way esi. Patunda kajanja katwale. Nedda sikajanja bina bintu byangu nnyo. If you are done with my husband, you don't have to beef me. Ompalanira ki? Naliyonga mwekyawa. Unless ngaze yabatabula, that is different. Era abasinga mu abatabula. Unless nze Matilda nze mbufumbo obwo nemba ne bawongo kimanyi ze yajja nembawula, that is different. Naye manga bawo yali namusanga mwekyawa dda naye. Kasita kubira simu nagamba nawasiza omukyala bamuyita Matilda.
communication yo nayo never itandikira ku Matilda. Kati omugamba nti gwe alina okuba nga ayagala ne mukazi. No, like I just, if there is any needs that you need. Yeah, like, because nti oli alina omwana biki nga obadde okiwa. Wala alina omwana angamba ekisooka kungamba mama w'abaana ali kujja kunona fees. Mba nina okimanya, you have to be in the know. Ajja ddi Sunday, okay, tulina omutegekera. Mugenyi. Otegeka ne mufumbira kamere wanabazana. Taba mujja wange oyo mama w'abaana ba bba wange. Mujja wange mba nfumba naye. Ng'omutegekera. Kaba munange mujja gwejjukira tomanyi byabatabula gwe wajja munaye wasanga beekyawadda. Ng'omwana tandise okula nnyabo. Bambi nga tandise nnyo okukulaba bambi baako w'otuula. Ng'ayingira ng'atuula ng'omwami bwekya munnange mama w'abaana azze. Ng'ajja. Hello, how are you? Good, good. Obadde onoonya ki? Fees mmeka? Okay. Obadde oyagala ki ekirala nnyabo? Oba tokiri naye? Genda. Not gender like to throwing them away. Like of course you could do that. Zamina, let me tell you something. Me, my mom talks well with my stepmom. Boga natasendo zanzenine eyo ndowooza. It's very okay. Okitegeera. Boogerera nno ddala amukubira ne kasimu. Twazalaana abaana. Omwana yazadde banemukuliko omuzukulu. They were in hospital together in the same room. Nga bona bazze kunzijanjaba. Oba kitegeera bulungi. Ngera mami wange wabanga ebintu ebimu sibiinaako buzibu. Naye gwe tobisobola. Nadda kiwengambe naye nga ebintu ebimu sibiinaako buzibu. Mpulira buwulizi. Era nga olaba let me tell you, era ne tutuuka. Bama ana batubuuza. Bulungi oli otya? Bulungi oli otya? Hana batubuuzaako. So era nga my mom ayogera bungi with my stepmom namugamba bannange abaana baddeyo ku masomero nti ye mwinayo ntegeka kyeyo nti eno nti naffe tulinayo eno in harmony, peace and harmony. Kubanga ono si yabatabula ono yajja mbufumbo bwe nasanga waba ate era si yeekwana like it's omuntu yekabeera omuzibu okolagana naye ye muto yabatabula. Okitegeera omuntu yabatabula nti oyo nno wajjajja nnyo ajja nnyo jjukira yabazze n'obusungu kati abatakwagalira ddala kati zo omukazi gwe saalabako nga beekyawa beevuma beekuba beekola biki. I don't know what went wrong with you guys. Nyanti olaba with a relationship omuntu akuleka ne mwawukana bulungi ne mwawukana bulungi bwe nakwatagage oba batayagala ofune muntu mulala n'ofuna omuntu omulala ate natandika okunoonyeza ani gwe yafunye be oba osanga kati mulembe gwa social media olaba mukazi kuvuma buli kasi omukazi nakuvuma buli comment nakuvuma zogumu na posting omuntu najja omwana nambuza mu comment ono omumanyi oba ko wife ng'omuntu akutaddeko obusungu bungi nnyo era kati oyo wabanga nvuma so n'abantu abato gye bali. Kano let me tell you omanyi abakazi amu be baleetera bajja babwe empisa embi kati for instance nze mbufumo nsanzemu abaana onvuma okibe masolo juka bange bba waffe kati ayagala nze eyali bbaawo nze kimuli nze mupya nze bebi mbange namugamba oyo omukazi taddangamu nakkubira ate nga tajja kukubira n'akatono ke mbasanze mukolagana nkamenyawo nze nkubuulira kubanga onkozeeko olutalo so nawe oyagala mukolako olutalo kati oba nga oyagala kunkolako olutalo sigala beera na muntu ampaala n'atanjagala nga sina kye nnakkola munnange gundi ki era we tuba tulina abaana bo mwami wange mugamba bulungi nnyo mwami abaana bawe maama waabwe sigenda beera nampalana n'abantu anything they want they can get but they're not going to be in our house. Let them stay with their mom because the reason I'm having conflicts is with their mom is because their kids are here. So sigala beera ne maama waabwe kikinaako buzibu ebintu bino esse nkubuulire tokaena na muntu lutalo ki oluliwo kino lwaki anti abadde agala awuliza abaana baana kale
mune mwami mbadde ngamba abaana maybe tubawe mama waabwe tukole ki abeere ng'abeera nabo aleme tutawaanya fe tumakinga sure nti tuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe oba okukola ki obalabirira nti tuition agenda tuukayo mu budde naye maama kasagamba nga kakutanze ng'abaana abo tosobola beera nabo 24/7 you have to humble yourself okitegeera you have to humble yourself omanye banange ono omukyala gwe mpalana taninaako buzibu tamanyi nakummanya ne gye twekyayira nono omwami teyaliyo gwe olina kukimanya bumanya oba obujja bukuluma nga omusajja yali nga walemeddwa okuzza bbaawo that's not my fault obaddewo n'omukisa kacyanga mubadde mu ekyawo oluusi osanga abantu b'ekyawo 10 years ago 5 years ago okitegeera wabadde tosobola kulwanirira makaago before olabe galwanirira kati nedda kyobala abakazi amu bagamba nze sikuza mwana musajja embuzi ku nkondo yaayo buli mwana abeere naani ne maama we kye beetaaga gye kinaakola ki gye kinaabasanga kati gwe maama batalina busobozi kulabira abaana bo 24/7 kasitolya nti omusajja we yawasizza toddaawo mu kumustressinga okugjako yabulina era abulina tatera nakukwerega namugjawo abaana bo abaana bo ng'abalabirira bawe kyamwadde tata waabwe kyabawadde kyekibeera ekyo nga tugendera awo abatasobola oba olina okuguma n'ogakandeko omukazi omulala akole ki akuze naye mba nga ze sindaba kulemererwa nze nga nze abanange mba nina obba nabo yeyo ensonga ekintu kyangu nnyo kati ebyo beba exeb zisibikiririzaamu era nze ebbanga alina okukimanya era akimanyi tewali nkolagana na ex tewali nkolagana muba mwekyawo mba mwali mwetaaga enkolagana yaggwaawo assignment gye walina n'oyo omuntu okuva eri mukama katonda kwali kweyagala neggwa singa mwalina babeera ba mikwano wali yandibadde mikwano go nga bali abawala abalala boolina bulamu bo nga bakwano bo just nga si bakazi bo okitegeera kati nova mu bintu by'okwebuzaabuza tubeere bamazima eri ffe tubeere bamazima eri ffe ne betutambula nabo ne betukolagana nabo kubanga bireeta ebizibu oyogera ne ex eri abasajja abebbuba agenda kujja oli musimu gye yaggulira otextinga ex akuba akuyiwa amanyi ate ogala musajja yankubye bakukanya kubuza yakubidde kitoyogera kuba nawe okimanyi kyolimu kibadde ki yakutoyogera na ex ogambye beewamwe gakangambeko mami tokanga ex tasaana kugulira simu webale nnyo olugira mami omusajja akubira kye yansanze textinga Brian esigo weekyawa naye nti yeye nti guma bakube bakusabule oddemu amagezi fena byotugamba kitegeera okwejjamu eyo judgment ex omwesonyiwa novaawo mwe abasajja abamu mubikola ebintu ebyo n'ogamba nti eri abasajja abenda aboogera ebigambo by'ekisiru n'oseka n'okuseka but why wouldn't I text my ex ate mbeera soogera naye if you still want to talk to your ex go back to them period sikulinaako buzibu wansanga bukulu nange nakusanga bukulu buli omu yali mbulamu bubwe obviously ffenna tetwalyawo nga tuli embwawo tuli awo buli omu yalina omuntu but if I am not, why are you talking to your ex? What are you talking about? Business. By the way, katwogereku nga balina business actually bagatta. Teri ex nga byekyawe byaddala banizo gatta business. Olwisi bali bayagalana. Nga batandikawo company. Company newe beetuse kasamwe ekyawa muba mu splittinga everything. Kyekizibu waza abafumba abamu okukola zi divorce. Oluusi mwakola company eri mmanya gammwe babiri nga the process of breaking the shares is long ne birisa divorce kati nange ejo ngambamu we have the same company just stay with your chick or your dude osigala kwesibako naye togenda kujango ngambe mbunjogera ne ex wange kuki Matudo ine buba. Dio dirina. Nze nine buba nate erinje nnyo. Era nsaga yaddala muntu alina kajanja. Okay. Nze nine buba. Anyway. Saga kwefula mbu nze ndi Mrs. Perfect nze tirina ndirina erinje nnyo bwenjoze enkuba erina otonya. Kasita nkutama bafuna enkuba eyiika. Chicho tegeza. Ati bagamba aboza kasoyoze engoye simanyi enkuba netonyo oba wabbuba. Tobiwulirangako. Ndede simanyi. Nze tetonyanga ko nga njoza. Kati gwa katolina.
Sirina. Naye nze ndirina. Njagala ebintu byendeka. The things. Nze sisaaleka. Ebintu kale olumu byensirikira n'ensirika. Manyi nze nsirika. Nze ndwawo sirika. Kati ndabamu nze munange ndwawo sirika naye kasita nsirika omanya nakukyawa. Pawamu, we are not good at. Olumu oyogera naye nogenda kuyanga. Omuntu ono we namuyingirira nnyo obulamu bwe. Nze ondaba esi one thing about nze kye neemanyiiko. Sityagamba muntu nti ngenda kukukyawa. Era otandika okunyiza nga munange nno otandise okuntabula naye essaawa yonna ngenda kukukyawa. Okay. Basaga bintu byakudda okumana n'abandi mubuzaabuza muzze no muzzeeri. Sigana okukyawa kirungi nnyo, but if I communicate, because the simanyi bintu byakudda okuyomba na mwana wa muntu. Me, I'll tell you I don't want this, please change. I even teach you. Kusomesa. Byonna gamba, you know what, I don't like this, I don't like this. Osese. Otagaddewa. Negwe, yonna. Bana ni mumere. Me even take time I teach you like teach you byenjaga ne byesaagala. Exactly. I know what you're talking about. I don't like this, I want this. Oh, how do you want this to be done for you? You should do this. Kasankulanga nze buli wenkugamba nkugamba nenkusomesa nenkusonyiwa nenkuzamu nenkusonyiwa. Nosiga ngola the same thing, then I know that's deliberate. Okay. Okikola just kunyiza. Ate nze manyi bbanga inakumpa sanyu. Satellite Hotel wetubeera. Tubeera no Satellite Hotel. Wetubeera ne tunyumya musogo yenna ayagala ebisulo ebirungi ayagala kukola omuliramu. Ngojja ku Satellite nga wawummuliramu. Ngojja wummula okitegeera. Ate era toddaawo complaining ate parking simanyi biki parking weeri bayinza n'emmotoka. Still balina Satellite Health Club. Jangu ku Satellite. Oba ng'ogendako mu gym, abaagala okusala ku mibiri, abaagala ogendako mu sauna, abaagala ogendako mu steam bath, abaagala ogendako mu massage, ate akasente akatono. Ate mubeera babiri basatu bana, it's different. Discount ebeerawo. Jangu oyagaleko. Binote byansi ekitegeera. You come have fun and enjoy your money. Enjoy your money. So kiri? Kuba si bya bwereere. Soka tumire ku bantu Bannange njagala kutumira nnyo omwana wange omulungi. I want to send regards to my baby. And mugambe yo kyakagambo. Sweetheart wange nkwagala nnyo. But I want to send my regards to my boy, my son. I want to send regards to my parents, all my siblings, and also to send regards to all my fans and our fans as SC Media. Yeah. Thank you so much for loving us and watching us, cutting out these videos to share them on different social media platforms. We want to thank you so much. I want to thank you for the consistency, for the love, for the support, like for everything that shows love. SC Media. Matilda, Esther. Like you guys, we're really so grateful. But we are really grateful. I want to send my regards to my boyfriend. I love you so much. You're so kind and loving, and please don't stop being kind. And yeah, don't stop loving me because I'm definitely a very good woman. Brian, never the camera. We meet next time. Bye-bye.